Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso ekutuzibwako Plascon Color Your World. Endobeso yaffe nga bulijjo abantu bawali empigi temwerabira ku Buddu Gardens we tugenda okubeera lunaku lwankya. Spice Diana Sirire Jula Extra Geoffrey Rutaya Irene nabo gye bali. Hello. Sebo. Jeba sebo. Hello. Mbadde nsaba kunnyambako mukama wange. Hey. Njala kumbuuliza mukazi wange ono ambuzaabuza. Ambuzaabuza nnyo mutuufu kubaako era oluusi abeerawo waka n'agendawo kiro oluusi n'agenda emisana tambuulira mulimu gwakola oluusi bamukubira esimu oba basajja. Njala kumanya mulimu ki omukazi oyo gwakola naye mukama we amukubidde wegamba mbuzaabuziddwa. Agamba nti mukama we boosi we yakuba boosi we takkiriza banjogere naye oba nkole ekyo kintu kyonna njawo n'omuntu gwe ntya. Kakati gwe atera mukubira emisana n'ekiro? Ate naye oluusi agenda misana olweggulo kawungeezi ekiro watambula n'agenda nti agenze ku mirimu. Mubuuza emirimu tali straight forward. Njala naye kumanya mulimu kyogwo gwakola. Musajja ng'olabye. Nsobeddwa oluusi afuluma essaawa 8 ku 10 9 gwa kiro naye kati nange ntyamu omukazi ofuluma ezo ssaawa tabanga ali ku baana ababba booda. Obanga gurupu kyekimu ababibi ba booda bw'atunula alabika okubba booda. Ate omuntu atayogera ssaawa ezo zonnyini omukazi abalagawa. Kale kumanya kumumbuuliza mmanye ekituufu. Kale beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello. Chichi ogamba ki? Hello, ompulira? Wange? Ompulira? Mora tisala mareti. Wange? Sala mungareti yo. Esala eringa radio? Wange? Ere kyasala? Oliwa? Wandege. Wandege Chichi? Wandege ogenze kola ki? Nnago njagala ngenda mu town. Oli mu taxi? Bigenda bitya? Mpola. Mbadde njagala kulaba. Bado gamata? Mbadde njagala kulaba. Oliwa. Oliwa? Ndi eno gundi side zeno ku Ntebe Road. Nange weeyogeza gundi gy'okuba ya office weeyogeza. Ate kweyogeza ndi koloboxi. Konsombo wae. Ogenda wa? Ngenda mu ddwaliro. Ogenda mu ddwaliro? Just naina olwalero mbadde nina akasente kange njagala tufune tweyolezaamuko. Ate mulwadde. Tujja kusobola leero.
Nengo ntegedde. Tegedde. Ati kakati tukoze tutya simu go wajimpa mbadde njagala sawa nga mukaga otusinkaneko nkulagirire wendi tugende tweyozeemuko. Tekijja kusoboka mukwano ndi mulwadde. Olimba singa tobadde mulwadde gwe walize. Tomanya nandize naye ndi mulwadde leero. Nandikutegedde nandize naye wakuba sikutegedde. Kitegeeza toli mulwadde? Ndi mulwadde. Kiki kikuluma bino ebyammwe ebyabakyala? Byonna binnuma. Senyiga, kifuba, musujja byonna. Nafunye infection. Wafunye ki? Infection. Infection ki? Era nti sibitegedde. Birwadde byaffe byabakyala. Birwadde byabakyala? Bikwata ati kati nange sibitegedde nyinza okuyambako nenkuwaayo ku kasente. Nti nabadde nagitandise dda. Tolwalangako ku infection. Tosobola kukola ng'olwadde infection? Neera mpulira buli infection ekwata kuki ebirwadde buli muntu abimanyi oba obitegeera. Naye nga emirimu gyaffe eyo okyagirimu? Emirimu? Ngikola kasamba mulamba. Kati otambulira mu meka? Kati ennaku zino oli mu meka? Esinziira kifo kiwontutte. Anti oli mu meka? Kugwe? Amakula bawofaanana. Ani ngamba kumeka? Amakula bawofaanana. Kumeka? Esente? Ng'etaano. Etaano? Kakati ozigira bakusinzira omuntu bw'ofaanana? Kankulinda ove mu ddwaliro wejjanjaba ebirwadde. Anti era simala galonderera. Kankulinda ove mu ddwaliro omale okwejjanjaba ebirwadde byo. Munnange tobinsiigiraawo. Gamalo bijjanjaba. Kale. Oseka ki? Omuntu olina infection naye owulira otaayiza. Abasajja mwakulaawo. Olinayo omukazi? Omukazi kasitaga nti seewulira bulungi kite naye wulira ate agamba infection wabuga osigala ope. Infection zaatujjirira kati